Leero abakulembeze ba NRM nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina mu Kampala Godfrey Nyakana ne Salimu Uhuru bakungaanire ku kitebe kyabwe kya Ddondo mu lukungaana lwe bayise olw'okwogera ebibaluma mu kibiina. Batusolooza mu ssente za NRM House ne buli lw'okibuuzaako tewali akuwa ansa. Kubanga abantu bayina waggulu si kiwa nti ba kibiina kyaffe. Ebintu bye bakola si bya kibiina kyaffe. Pulezidenti yesi mubi naye n'abamuliko babi. Bateeseza ku buguluma buli mu kibiina omuli kya Pulezidenti Museveni okukyala mu bitundu byabwe nga tebamanyi okugaba emirimu mu Kampala nga ab'ekibiina tebatunuuliddwa okugaba ssente mu bitundu by'eggwanga nga bo bannakampala tebafiiriddwako. Omwana wa Wakasula atya enjala ng'ow'okumuliraana alidde. Pulezidenti n'aŋŋamba nti baamufezze. Ndi bwe yatuuse eri mu wakati mu Kampala yagenze okutunula nga bano tabalaba bano ababbi bano. Nagamba wano waliwo ekikyalo. Olwaleero abamulaga nti b'amaanyi twali tumuwagira nga bo bamusekula. For example, omukulu yajja mu Kampala muno nga tetumanyi nani ategese okujja kwe nga bakoleddwamu Nyakana bawadde Pulezidenti Museveni ennaku 3 okubasisinkana bagonjoola ensonga ezibaluma basa ekyo bakwesitula bagenda mu State House entabo okumutegeeza okusumuzibwa kubasanga. N'olw'ensonga twagatumulemu nti abantu abamuliko bali kumubba ate fe abamukolera katufuddeeko. Obadde okwensiga ebisongovu nga Muhammad Nsegumira atuuse bw'ayagadde okulemesa olukugano okugenda mu maaso ng'agamba nti meeya ow'ekitundu kyo kati yategeezeddwako. Mugamba ki? Tekino! No. Nebasabo! Ono bamwambalidde era nga gye biggwirire ng'olukiiko lwa Buse nga tebakanyisa kituufu kye bazzaako. Okola nga ani mu structures. Enima ya Kampala Central oyogera ki? Oli wanoze okukyaza. Woli wa kyamu. Bayise district structures. Wala Kampala. Oli wa kyamu. Zose ne Pulezidenti Museveni yasuubiza abavubuka b'Ekanyanya mu kawimpulole bazifunye tubasanze batanze okukola emirimu gyabwe nga batte n'enkyuka kyokwetuukiddwako olwa Pulezidenti okubadduukirira. Bano bafunye ssente sobye mu bukadde 50 Pulezidenti gye basuubiza mu mwezi ogw'omunana bwe yali alambula ebitundu bya Kampala eby'enjawulo. Mwekyo abakulembeze ba Kawempe Metal Fabricators nga bano Museveni byakwasa ebintu eby'okujja avuka mu bavu balungamizza ne batulaga n'ebyuma bye baafuna. Twetaaga abakozi kubanga mashini engeri computerized. Kyetaaga omuntu nga yasomako. Bano bategeezezza nga ne ssente bwe zaatuse ku akawunti. Mbakakasa nti Pulezidenti oluvannyuma lw'okutuba check ssente zayingirawo ku akawunti. N'olwekyo bw'oba nga muli mu gurupu mujje temwetya temufaayo omwajjenga wa. Bategeezezza nti ekyuma kye baafunye kibayambyeko nnyo okwanguya emirimu ate nga kya mutindo. Kubanga ebintu bino bibadde tubiwetera mu Australia nga tubiwetera wala ne ssente nga nnyingi ze tukozesa eza transport ne kalemba k'okuusa. Omala obuteera mba ssente w'abavubuka n'abantu abaweebwa ssente zina bavubuka okugendayo kuzifuna. Omuntu wa ddembe yenna ajje mu woofiisi twateekayo batreasure weebali bakasiya weebali genda mu woofiisi bakulage emitendera mwe tugenda okuyita. David Sikayobya ne Bulega Steven byakusakidde guli ino lwa Bukedde TV.